Kwabadde kujaguza n'okukuba mbuutu nga batuuze mu ggombolola y'e Bukamba mu disitulikiti y'e Kaliro baaniriza eky'okubazimbira essomero lya siniya erya gavumenti erisookedde ddala. Ggombolola eno erimu abantu abasukka 300 naye nga abaana baabwe bangi baze bawanduka mu by'okusoma kasita bamalirizza omutendera gwa primary. Transition rate abaana babaire abamaze ekyomusanvu abajja mu siniya babaire nga bali ebitundu 75 ku 100. Ebitundu 25 nga tibinjira siniya Luisi kiva ku ngeri y'abaana kuboneka nti bazirayo bali kusomera agangu. Okusinziira ku bazadde mu kitundu kino amasomero ga siniya gatoola disitulikiti eno gali wala ate nga bo tebasobola bisale bya kusuulira abaana mu bisulo. Ojjukire ng'omu biseera eby'amaizi bunaaweko kakayiga kabaamu amaizi edyo donja abaamu amaizi omwana nabanga aliko atoofu nga tasobola kwaka ku isomero. Tube tukaluubiranga abaana amasomero gatuli hala hanfu ino kati abaana nga bakaluubira okusoma nga batuuka mu kyamusanvu ne bakutyamaawo kubanga oba obula kagaali omwana tasobola kutambula kutuuka alina isomero gye liri. So tweyanze ekimu obube bukaluubirivu bw'amaani ino. Ekireeta obuzibu abaana okufuna amabunda n'okujja okubayira nga tebeyendere n'emyaka nga dikaali kuba isomero lya siniya likaali nga libaire lituligala ino. Kino kibadde kiviiriddeko abaana okutandika okuzaala nga tebanneetuuka. Akawumbi kalamba mu obukadde 9 z'ensimbi ezigenda okukola omulimu guno ogunaawala omwaka mulamba. Olwekyo kino kijja kuyamba kubanga lya bonna basome buli omu okujja n'afuna omukisa ogw'okusoma n'okweyongerayo okusomala siniya ey'omukaaga ne bagenda ku koosi. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kaliro Ibanda agamba nti badde basanyufu n'essomero lino ebyenjigiriza bikyali wansi mu kitundu kino kubanga amagombola amala 9 temuli ssomero lya siniya erya gavumenti. Tulina igombola ngeri ekisinde gy'enzuwere bulayo, tulina igombola ngeri ebuhinda ebulamu senior secondary school, tulina igombola ly'e Kasokwe, tulina igombola ly'e Waikoke. Abaana bangi mu kitundu ky'e Busoga bazze bakola bubi ebibuuzo ebimalako emitendera egy'enjawulo ng'ebimaka ogw'edde abayizi ebitundu 6 bokka be bayitira mu ddala erisooka mu bya siniya mu disitulikiti y'e Kaliro.